At Mimi's Glam, your beauty is guaranteed. We offer hair and makeup services for all ceremonies. We can also find you at your location. Contact us on Munnayuganda aweddemu essuubi olw'ebizibu ku bulamu bwo. Tumiddwa bannakya Ebo okukujjukiza nti obulamu bwo busobola bulungi okuddamu ne bweyagala ng'ekijoli ekisimattusa oluka. Gwe omukyala alumwa mu nseke mu biseera by'ensonga eyali azaddeko naye ng'okyalemereddwa okuzza ku mwana nga bw'ogenda emugga oluzza osanga lwakalira. Appetite yo yakka oba oyagala kwozaako mu nseke. Abannakya Ebo bakutegeeza nti balina eddagala ly'ekinnansi erisobola okukuyamba. Abaami nammwe babakolako kabi obanga amaanyi ga munyoto bakunyooma mu sayizi obanga appetite yakwenyoola. Balinayo n'ekyenjawulo eri abo abalina emimwa egyaguba oba egyaddugala nga n'abalina enviiri za nakyo bakukolera spray mu ddagala egganda. Bakubire ku nnamba z'olaba awo nange neewonya okwetengeza nga awoleza omukazi gye yanobera. Deoxyribonucleic acid. Okwewala okweruma ennimi tukiyite DNA mu lulimi olwangungu, tukayita akakulungo akasangibwa munda mu butaffaali obuzimba omubiri oba cells, nga kano ke kavunaanyizibwa ku mpemberansi oba endyo z'abantu. Olwo omuntu omu n'asobola okwawula ku balala nga basinziira ku nneeyisa y'abooluganda lwe oba abo abaamusookawo nga zifaanagana. Byenjogera byakakasibwa nga 25 April 1953 bannassaayansi okwali James Watson ne Francis Crick nga baanoonyererezanga ku Cambridge University mu Bungereza bwe baalangirira nti bazudde enfaanana y'akakulungo ako n'obutaffaali bwennyini obukazimba okuleetera abantu okufaanagana oba okwawukana. Kyokka nno ne Owulire mpaana baali bakola bikolemu ng'atikkula ava emugga. Okunoonyereza kwabwe baali bakusimbuliza mu buvumbuzi bw'omusajja munnansi wa Switzerland Friedrich Miescher bye yazuula mu 1869. Miescher yali nno naye yeekolera kunoonyereza kwe kulala ku butaffaali obuzimba omubiri naddala obwo obweru obutakkiriza omuntu okufuna endwadde bu white blood cells. Byogerwa nti ono buli nkya yakeeranga ku kalwaliro akatonotono akamuliraanye okuyoolayo ebiwero oba bandage ezaasumuluddwa ku balwadde okukamulamu amasira agalimu kale tugayita olusasi okwongera okutegeera ebiri munda mwago. Ng'akozesa ekirungo ki alkali yasobolanga okubotola obutaffaali bw'olusasi luno n'alengera bulungi ekiri munda nga yeeyambisa ekyuma mulengera busirikitu oba microscope. Lumu bwe yali yeetinkuulira mu butaffaali buno yalengeramu ekirungo ekitali kya bulijjo kye yannyonnyola nti yali takirabangako ebbanga lye yali amaze ng'asoma ku lusasi luno. Kino yakituuma nuclein. Wabula okunoonyereza kwe ne bye yawandiika mpawo yabiwa makulu okumala emyaka 10. Mu 1879 munnassaayansi Omugirimaani Walther Fleming lwe yavaayo naye okwongera okwekkaanya ebyo Miescher bye yali yazuula emyaka 10 egiyise. Ono ye bwe yalengera akakulungo ka DNA yakatuuma chromatin oluvannyuma ekyakyusibwa okuyitibwa chromosomes. Munnansi omulala owa Bugirimaani Oscar Hartwig naye bwe yayongera okwekkaanya kino mu meekalirizo oba laboratory yakyatulirawo nti kye bazudde ke kakulungo akavunaanyizibwa ku mizooba empisa abantu bye basikira. Ono yakinogaanya nti okugeza bw'oba n'ettima n'ozaala omwana naye n'aba ow'ettima akakulungo kano kaba kaagabanyizibwamu omwana naye n'atwalako era ne kawaga omuze guno mu ye. Omwaka gwa 1900 we gwatuukira nga bannassaayansi batandise okumanya ku nzimba y'obutaffaali obukola DNA bepo n'ebirungo ebirimu ng'ebikulu mwalimu sukaali ne phosphate ebyegatta okukola deoxyribose. Bino byazuulwa munnassaayansi okuva ku Rockefeller Institute mu America eyali ayitibwa Philbus Levin.
bannassaayansi abalala bangi bayagala okwongera ku kuzuula kwa Misha wabula nga buli omu avaayo na kyanjawulo kubanga bonna baali tebamanyi kikula kituufu obutaffaali bwa DNA gye bwazimbibwamu. Ekyamala empaka zino yali mukyala Dorothy Hodgkin eyakuba DNA n'ekifaananyi kya X-ray olwo n'ayambako bannassaayansi abalala bonna okwongera okulaba obugazi bw'akakulungo ke baali basomako. Mu mwaka gwa 1951 nga kumpi buli omu akyalemereddwa okutegeera DNA, waliwo bannassaayansi abaakulemberwamu Maurice Wilkins abaasalawo okuzimba eggezeserezo ly'ebya ssaayansi ku King's College mu London okukola okunoonyereza okunaamala eggobe mu kibya ku nsonga eno. Mu kaseera ke kamu bannassaayansi okwali Frank Crick ne James Watson nabo we beegattira ku bannaabwe kyokka nga bo baasinziiranga mu ggezeserezo eryali mu Cavendish. Baagabananga buli omu kyazudde gye byaggweera nga Crick ne Watson emitwe gyabwe giraze nti myojo okukira abalala, ensonga baagiggusa era ne bakimanya nti empembera lulyo zaawukanira ddala mu bitonde byonna. Enkola ya DNA okutandika okweyambisibwa kyaliyo mu myaka gya 1980 nga yeeyambisibwa mu kunoonyereza ku misango, okuzuula obuzaale bw'abantu beppo n'okutegeera ensibuko y'endwadde eziwerako. Mu mwaka gwa 1986 ng'ekyuma ki polymerase chain reaction oba PCR kizuuliddwa Omungereza Carrie Mullins, Dr. Alec Jeffrey yasobola okuzuula obutaffaali obubeera mu binkumu by'abantu. DNA kikula kino yeeyambisibwa omulundi ogwasookera ddala mu kunoonyereza ku misango mu 1983 ne 1986 nga kwaliko ogw'okukwata omukazi n'ogw'ettemu. Emisango gyombi gyazibwa mu kafo akamanyiddwa nga Leicestershire mu Bungereza nga baakuŋŋaanya ebinkumu n'amazzi g'ekisajja agaasangibwa mu bifo awazzibwa emisango. Mu America, obujulizi bw'Endagabutonde bwasookera ddala okweyambisibwa mu 1987 mu musango gwa Tommy Lee Andrews mwe yali avunaanibwa okukwata omukazi era gwamukka mu vvi n'akaligibwa emyaka 22. Kyokka ebitongole ebirala nga FBI byasooka kugyekengera okutuusa mu 1998 we bakizuulira nti emisango mingi gyali gyetaaga okweyambisa empembera lulyo okusobola okukwata abaagizza. Kabya baatandika bano baanoonyereza era ne baggusa emisango egiri eyo mu 1000 nga mulimu n'abaali baasibibwa obwemage abaafuna omukisa oguyimbulwa olw'enkola eno. Mu myaka egyakulembera enkola eno mu Uganda yali tesoboka era sampole ezaakuŋŋaanyizibwanga zaasinganga kutwalibwa mu ggwanga lya South Africa awaali ameekaliriza agaali gayinza okwekebejja kino. Kyokka mu myaka gya 2010 n'okudda waggulu amalwaliro n'ameekaliriza amanene agaali gasobola okukebera empembera lulyo gaali geeyongedde ng'Endagabutonde yali ekozesebwa nnyo ku basajja abeegaana abaana. We butuukidde olwaleero ng'abasajja bangi tebalinda kusooka kutwalibwa ku buwaze, beetwala bokka n'abaana okukakasa nti ddala be babazaala. Mu byafaayo by'okunoonyereza kw'ekinnassaayansi, DNA bwe buvumbuzi obwa ssassaayansi n'okunoonyereza okulala ku ddaala eriddako kubanga ebizibu bingi ebisobodde okunogerwa eddagala ng'okufunira endwadde enkambwe obujjanjabi, okukola eddagala erigema, okwanguyizibwa okunoonyereza ku misango n'ebirala bingi. Gattako na kino ekifuuse lutaakome okwenkanyankanya ensingo ow'ebbanga ayimbula ennyana. Abadde ateekateeka okwanjula embaga oba omukolo omulala gwonna, sooka owulirize bino ng'omukolo gwo tegunnafuuka gwa muzizo ng'abagabo b'emulema ku nnakatansi essa okutali minyoonyonto. Ekibiina kitokiya Group kintumye enkubbireko nti be bokka abayinza okuluŋŋamya omukolo gwo gwe wamma n'ogweyagalirako ng'ekijoli ekisimattusa oluka. Batokiya Group bazze n'obukugu mu kuwoomya olulimi Oluganda n'Olungereza nga buli kanyomero ku mukolo bakafuula
kitonto gumbya kubanga bwe bakwata busoomo okulambika tebabavaako nga temunnatyabulaga mukadde asanze ennuuni y'olusuku mu lw'entemera bakubireko ku nooti 7 nooti 2 7 nooti 754 oba ku nooti 7 nooti 5 nooti 5 nooti 424 oba ku nooti 392 nooti nooti 121 weewale kakyali okukunenukira ng'omutyuma gusegulira entajja. Munnayuganda aweddemu essuubi olw'ebizibu ku bulamu bwo tumiddwa abannakya Ebo okukujjukiza nti obulamu bwo busobola bulungi okuddamu ne bweyagala ng'ekijoli ekisimattusa oluka. Gwe omukyala alumwa mu nseke mu biseera by'ensonga eyali azaddeko naye ng'okyalemereddwa okuzza ku mwana nga bw'ogenda emugga oluzza osanga lwakalira appetite yo yakka oba oyagala kwozaako mu nseke. Abannakya Ebo bakutegeeza nti balina eddagala ly'ekinnansi erisobola okukuyamba. Abaami nammwe babakolako kabi obanga amaanyi ga munyoto bakunyooma mu sayizi obanga appetite yakwenyoola. Balinayo n'ekyenjawulo eri abo abalina emimwa egyaguba oba egyaddugala nga n'abalina enviiri za nakyo bakukolera spray mu ddagala egganda. Bakubire ku nnamba z'olaba awo nange neewonya okwetengeza ng'awoleza omukazi gye yanobera.